Wankuba ekifaananyi n'atambula n'agenda mukudda n'asaba ennamba yange ey'essimu n'egimusomera. We yadda teyagikubako era ng'omuntu w'ebikolobera ate nga nze nali mu luumu nga nnywa mmindi nga tuli awo n'amayirungi ne mukwano gwange oyo. Ne ŋŋamba siddamu kudda ku street. Sidda ku street njafuna ebizibu. Sidda ku street nfunye ssente ngaggawadde. Ng'essimu ngirinze bulinzi ngitunuulidde wejjira wonna. Yajja buzinga abuuza mbuuzaako omuwala gwe bayita wano Fahima. Dijja n'ampita Kazolite n'ampita n'aŋŋamba Sitaani bakuyita ne mugamba Kazolite ani ampita. Mulina amannya. Sitaani Kazolite. Wow. N'aŋŋamba bakuyita n'ensemberawo era bwe namulaba olw'okuba akasente kali sova sente ziri tusuula awazibu namuwa aga. Olwo ndaga baali tebamukwatako. Ntaddewo embeera ninga nze afuuse mukazi we awo. Anti ffe kasita omusajja oba ofukiddewo mukazi we. Ssaawa eyo n'omuntu omulabako anyumya naye okaaba otabuka. Ne ndeeta akatebe n'aŋŋamba nze kantuule munda. N'ambuuza mufunye ku kyokunywa. N'aŋŋamba y'essaawa yambala tugende. Nengenda ne nyambala sikaati yange. Mukwano gwange n'aŋŋamba yambala shaliya. Musajja omulala mukulu yambala shaliya. Obenga mukyale mu motoko ozimbagatane obenga sekoko. Nengamba ozimbagatane nga sekoko onyumire mu motoka. Ne bona yambala obutuddutu bwange oba obusikaati. Togenda kunyuma yambala shalia kubanga ffe bamala atugula engoye ez'ebbeeyi ez'obuvunaanyizibwa omuntu lwayambala n'atambula n'otasobola mutegeera. Ate ffe tutakunama misana. N'ojja ng'oli mugagga. Sisobola kuva ku mwami wange tuvudde wala. Tusuze wabweru, tusuze mu bibanda, tusuze mu mpewo. Nkwata akabaga n'engenda ne neetunda n'atuula mu mpewo naninda paka ssaawa 10 ez'ekiro we mmaliriza. Neefuna n'omusajja ow'okusuza n'asigala ye wabweru ng'atudde yeggalidde mu ttooyi alinda n'atuwadde 5 agende ku 11 ate ayingire yeebake n'ava mu ttooyi n'ayingira. Sisobola va ku mwami wange. Ayibbale sisobola kyawa ayibbale obulamu bwange bwonna tuvudde wala anti. Oh my God. Kati kulwaki temufunayo omulimu omulala? Ayibbale lumu tebali mukubira mu ttooyi. Teri asobola mukuba. Bamumanyi bonna abantu beekayonga. Teri asobola kera kumacha kuba Ayibbale. Teri akera kumacha asobola mwogerako era buli omwaga Ayibbale mukazi wa Fahima. Era bba wa Fahima. Buli omuboogera kino ne boogera kiri lwakuba ye musajja mutono takula. Abanga mwana muto buli. Ayibbale ono omwagalako kinyi ekyenjawulo. Ayibbale ne wetuba na nusu 10. Tusobola ogula chapati ya 5 n'amazzi ga 10 ne tunywa ne twebaka. N'agenda oba afunyeyo eyo oba waabwe ne bamuwayo oba muwogo mufumbe emmere enfumbe agiyiwa mu kaveera n'agamba sisobola giriira eno nga sigenze kulya na mukazi. Omusajja n'asikayo ekigundi kiringa firiji ne bateekako omulambo nga muggwanika ebyo ebiwanvu bwe biti. N'aŋŋamba oyo gwe nkuleese onnaaza. Nali ntudde mu ntebe n'ensituka emirundi ng'ena nga wenzirawo. N'aŋŋamba oyo gwe nkuleese okunaaza. Nentulika nenkaaba. Nengamba maama tamanyi gyendi. Teri muntu yenna amanyi gyendi laba wangenda ofiira eno. Nengamba laba wangenda ofiira eno. Mwalimu kafiriji akalala nga mulimu omwana omuwala yali myaka nga 3 oba 3.5. Kati oyo omukazi nga feesi ye eringa Munyarwanda mu face wati n'ennyindo nga nsobolokofu nga yeegolodde wati yamwambaza engoye enjeru n'empale ne ku mutwe alinako akamuli ke yamuteekako wano weewati. Nga alina n'amata bino bipayinti ebya jjesa. Nenguma neŋŋamba ekijja kijja ekiba kibe. Musajja n'ajjayo omulambo.
I'm so sorry. Omusajja najjayo omulambo n'aguteeka ku kimeza ne gutulukuka amazzi omwana w'abana naye mwami gwe nakulaba oyagala nnyo TikTok ne w'oliba ondabye kyokola kikyamu genda mu ddwaliro bakukebera obwongo. Yalinga ku TikTok ng'akebera ebiri ku TikTok. N'agenda najjayo omulambo n'agwebasaawo omwana w'abana ku kimeza bwe kiti. Waliwo ekimeza. Omwana w'abana n'atandika okutulukuka amazzi. Ng'ono ajja enkoko mu firiji n'atandika okutulukuka amazzi. N'aŋŋamba kati n'andeetera akagoye era akeeru. N'entandika n'aguma ne mwambula engoye. Nga tewali akwatirako. Tewali ng'ali wali atudde ate ng'abirikodinga. Kitegeeza yakurikoodi. Kitegeeza bangi mu nnyumba mwalimu ne kamera. N'amaliriza n'ennyambula omukazi engoye. N'aŋŋamba kati n'akwata amata. Amata mu ddagala eryali mu mata muli mu bbaafu. N'amutonyeza mu nnyindo, n'amutonyeza namuno mu matu ne mu kamwa. N'amukiisinga, n'amugamba mukyala nkomyewo. Mukyala nkomyewo. Ne banaasikaali alina ekitooke. Kiri awo wabweru bakigira ne bakisemiitingirako we bati. Kiri mu semiiti eno ebbali we bati. Kiringa kimuli kyayiwako amazzi ganaazizaamu ki ge tunaazizaamu. Kati ono bebi ye wamunaaza tewamunaaza? Bebi namunaaza. Era naye kirabika mukazi we na mwana. Era nga mu nnyumba n'ebifaananyi nga mwebiri. Ne naaza ne bebi kati we maliriza n'aŋŋamba fumba amagi tulye. Nagaana najjayo waya. Nze nasituka n'akuma stoovu ne tuteekako amagi n'andiisa amagi n'agamba wano tewali muntu afuluma nnyumba eno nga talidde. Ne mugamba saagala kulya. Nga mpulira neetamiddwa dda ne mugamba saagala. Yali stoovu yali agenda kulya. Kirabika. Yaŋŋamba nze situgumbula mmange. Oba kutamwattamu awo amanya nga togamanyi kyali kijja kulaga nti toli wangeye. Si bwe kiri? Amangu ago n'aŋŋamba yambala. Ebyo byonna obikola oli bwereere. Wakunaaza omulambo oli bwereere? Tobeera mu ngoye obeera bwereere. Era n'ogwambaza n'ogusiiga ebizigo n'okulabirira omwana n'okusiimuula eri nga womukunamira bw'agamba waawu nga wabala obeera bwereere oyo omusajja. N'aŋŋamba ssente ogirabye gy'eva. Olabye ssente gy'eva. Ka mwana wo mulabe we yakula. Ne mugamba mulabye. Nga bw'akugamba? Ne mugamba mulabye. Ng'era nina okwogera. Ayinza okuddamu n'akuba. N'ankuba nga ntidde bula nakati obulago bunuma era ndi mu ddwaliro n'ejjanjaba. N'amaliriza n'aŋŋamba kati jangu olabe muka mwana wo kye ŋŋenda omukola. Yeesitulira omukazi we Tukodo teyamunsituza ne yeebaka ku mwana w'abendi oyo yafa. Nga ndayira nga ntya Katonda. Naye nga ko kayingirayo. Simanyi. Era mu kumaliriza n'andeetera alina obutambaala obweru buyitirivu n'aleetera akatambaala akeeru n'amuzza mu kifiriji n'aŋŋamba kati longoosa muka mwana wo. Ne mulongoosa n'olususu lutandise ovaako eddiba. Kitegeeza omukazi oyo aludde omwo munda. Abasajja nga balina omutima. Miliyoni emu mu emitwalo nkaaga wano oba tosudde oba olonze bulonzi. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tukomyewo okubeera nti tubasabukululira estate zaffe empya ate nga mba mpise n'omugagga Sozo mwennyini director. Abantu balina endowooza nti okuzimba olina okubeera ne space nga nnene nnyo 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 bwabuga. Bwe ntunuulira nnyumba eno eri ku space ntono ddala. Let me say 25 by 50. Naye nga ate nanyini wa waneno yazimba amaka agagumidde. Kati ono alina stress kimazima ddala. Kukikwatagana n'ekyokupangisa. Kukikwatagana n'ekyokupangisa. Mu bumpimpi nti gwali eyo ng'olinda binene olinditwala bingi yagamba tajja kutuukaka.
bwe yalinda okuweza ebingi okutwalira abakadde teyagendera ddala so yatandika n'ekyo ekiriwo so basically and mainly kulaga muntu nti abantu gye bali eno nga batudde entende beeyagalira mu bulamu naye ng'ate si wanene nnyo naye ng'ate zibawo emirembe so mukwano gwaffe enaali eyo dduka misinde Sozo Properties ettaka tulirina mu buli size. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba okuva wiiki ewedde naku mmeka 5 obwedde abantu bantaaginga mu mboozi y'omwana muwala Fahima eyita Sweet XX ku TikTok eyanazizza omulambo nga buli muntu wantaaginga twagala okumanya ku story y'omuwala oyo ndi wano olunaku olwaleero mpoze nowa Bukolooto ntuuse Bukolooto okubeera nti njogerako n'omwana muwala ekyasinze okunewunyisa kwe kulaba nti Fahima ava e Bukolooto n'agenda e Mukono okwetunda bannange mwebale kutula mwebale kusubscribinga banafa abasozo property consultants emitwalo 15 gyosiba ku ttaka lyo tulitereka libeerawo nga liri bulungi nga tewali alisumbuwa gw'ojja osasula mpola n'omalayo etumala ne tukwatira ettaka lyo ne tukola ki ne tulikuwa jangu ogula ettaka omwaka guno njagala buli mukyala abeere n'ettaka aba London Quality UG batunda electronics banaye mumpereza message nga mumbuza ku electronics naye sibalaba ku dduuka mujje mugenda kunsangawo ku dduuka mugule washing machines pako TV buli kimu ekyomulembe aba London Quality UG babirina bajja kubeera bakola ki babikutuusaako bulambalamba basangawo Kamukamu Plaza oba bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Salamu alaikum nsanyusa okulaba. Ndi bulungi mukwano. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Ndi otya. Oli bulungi. Ndi bulungi. Anayi nabaddeyo ku TikTok nga nkulaba abantu nga banyumiza emboozi omusajja bwe yakututte n'onaaza omulambo ezo zemboozi zange njagala nnyo okwogerako n'abaana abawala bambuulira ebizibu bye bayitamu mu nsi awo olwatuuka munayo olwatuuka amanya agaye bampita Nakitto Fahima ndi mukyala ey'eddirengeye mama nzaala wa mutima. So kati Fahima wakulira wa wayingira otya obwamalaaya? Nakulira Kasawo ekyalo bakita Kibuye ne jjajja wange naye nga maama wange ye abeera Nakifuma taata wange abeera ku kyalo bakita Jimbi naye nga nakulira eyo mu kyalo nevayo nejja ne maama wange mu kibuga Nakifuma ne tutandika obulamu kati ne tubeerawo mu mbeera embize maama wange mukyala munaku nnyo twalukanga mikeeka nga tugitambuza mu katale tusobola ofuna ekyokulya oba maama otuweerera awo nasangira omuntu eyansomeramu n'angamba kwejja emyaka gyo okyatunda emikeeka mu katale. Mwalinga mutunda mikeeka ne maama wo nga buli mukeeka mugutunda ssente mmeka? Twagutundanga 35,000 oluusi 4,000 oguba omunene nnyo nusu 7. Kati nga amagoba mufunako ga ssente mmeka? Maama ye yaterekanga nga tugulako ensansa n'eddagala ne tulyamu ne tupangisaako n'ennyumba ebyebiseera nga zivaayo nga tuluka ffenna ne mwannyinaze yiisanga naye aluka ne sisitange Faati ne Loovi ne Saala ne Shamira yali akyali muto ngawo tuluka emikeeka era nga nazina engalo zaalwala okuluka emikeeka paka we nakwera ku makya mamange ne tufunamu obutakkaanya ewakaawo kati nengende wa mukwano gwange yafa bali bamita Kadija Kapaapaala nangamba tutandika zina karaoke ne mugamba nze mbitya ebyokuzina ebimansulo sibisobola wabula okuleka ogenda okukola muki mu bbaala kati nefuna omukyala Nannyazi we Nakifuma bonna bamumanyi yalina woteeri n'anfunira sisita we ku Kizinga eddolwe n'antwala netandika okukola mu bbaala nga mpa emitwalo 3 kati ku bbaala okwo kwe nali nkola kwaliko bamalaaya. Egyo emitwalo 3 gyali gya mwezi oba gyali gya buli kanako? Gyali gya mwezi. Kati ku bbaala okwo kwe nali nkola kwaliko bamalaaya. Malaaya omu baali bamita Mariam mukyala Musoga
Nangamba naye gwe Nakitto wave wammwe oleseeyo omwana wange yali wa myezi 7 namulekera sistange Lovisa kati wave wammwe Nakifumu olese omwana essaawa zino okolera emitwalo 3 weetagise ssente z'oweereza omwana oyo alina okukula alye anywe ne maama wo muweerezenga ku ssente omugulirengayo kagomesa ayambalemu zino tugenda munaku nkulu nangamba toba musiru ayitiridde jangu nkutwale nkuwa omulimu gw'ojja okwenyumirizaamu olye onywe oyambale okwate essimu ze weegomba n'engatte z'ebbeeyi neŋŋamba neeyanziza twakeera ku makya ne tulinnya eryato paka Jaana kazi bantu bamanyiyo ku bizinga byeyo Ntebe Road. Twatuuka awo yankwasiza box ya condom nandagana erumu yakabaawo ya 15 ne mubuuza wano nkole ntya kati we tutuuka Jaana kazi omukyalo oyo bamita Mariam na mpa box ya condom wampa box ya condom ne mubuuza yaki nagamba oli musiru ogenda fuuka malaya ne muga malaya w'ensi yonna wali agala kubeera malaya waki malaya aba wansi yonna ne mugamba ebyo sibyagadde nangamba kati noonya transport akuzeeyo mu bulamu nalina 12,000 ng'ekinaala kya mutwalo sayina kyakola natandikirawo omulimu natandika okukunjigiriza bambaza batya kondomu bakola batya yanjigiriza ku lugalo n'olwa wakati nenjiga era bweto netandika okuva olosaddirira ye ewaka maama ange natandika ofuna kusanyu nga tamanyi sukali avaawo okumukumu luli yalinga akaaba netandika ngamba weereza buli wiiki wenfunayo 3 wenfunayo 2 omwana wange nga bwagenda bwakola atya bwasoma awo wenava n'oyo Mariam nantwala ejjinja Mafubira netubeere Mafubira nayo netukolerayo wa mukyala yamuta Florence. Kati ani akutwala ejjinja Mariam oyo omusoga? Okay. Mariam wantuuse Mafubira ye nafumbirwa. Nakuleka mu street. Nandekawo wandekawo nange we natuuka eyo nenkwatagana n'omuntu omulala bamita Loda nange nenkwatagana ne Loda ate naye nanyongerayo paka ate Buwenge. Kitegeeza kati n'olusoga ndooza wayiga okuloga manyimu ebimu Loda wantuuse Buwenge ku kayake wa bintu netandikirawo saasibanamu ng'ekintu nakimanyira dda nange ebiseera nga nakasomesaayo 5 abawala ng'olwo mwetunda ssente mmeka? 15,000 14,000 abawala abamu nabajja ewaffe Kasawo omulala namujja Ntonto waffe Ekibbuye omulala namujja Jimbi n'omwalo omulala eyakasembayo namujja Kabumba. Kulwaki wali oteekamu abawala mu mulimu guno nga tuyagala kubaweka? Nali mbateekamu olw'ensonga nagendanga mu kyalo nga nyambadde engoye ez'ebbeeyi nkutte n'amasimu amalungi buli omu nga ngamba ntwalako e Kampala gy'obeera ne mugamba nze okutwala sikulinaako buzibu naye olina zipu ku mumwa koye ne muga osobola okusirika byolabye nebyosuubira olaba n'osirika koye nangamba ntwala nkole ndi wano mu kyalo mpakasa ku kyalo nemira lulimbi 15,000 oyo gwe nasooka oleeta w'Entonto naye namutuusiza Buwenge n'atandika paka saawa zino kwali. Amasimu ag'ebbeeyi geegalibwa geegano ga Tecno Infinix ani? Ebyo ebiseera waliwo ffe twatandikira waliwo nga kana akasimu akalinga k'ebikula Nokia nga kalinga akalabirwamu nga omukazi we bakulaba nga okakuta okabikudde bwoti ogenze mu kyalo magaba gamba kiki kino n'obugoye obwajjanga nga bwa penso akasikati maama nga abawala banjayanira mu kyalo bangamba Fayima twaleko tugamba leeta ne ku ngoye nembawa gamba leetira engoye nembawa bo balowooza nga engoye nga nze saazikoowa naye ngambawa olw'okusinziira ku bwetaavu ate bo we balina ate nga nze ndi kaleekaleko
awo nembeera ebuwenge nendigidda mu buwenge omwo paka Kamuli ate Kamuli wentuukayo nenfunayo mukwano gwange. Kati ng'olunaku okozesa abasajja nga bameka? Olunaku luba lwakulamidde ofuna 20. Waliwo n'asula nga tavuddeeko mbuzi. Otegeeza ki nga tavuddeeko mbuzi? Nga takozeseddwa musajja yenna. Anti lwelo olulimi lw'abamalaaya nti okuva nalinnya ku street wadde akalema tekannamubuuzaako wadde emyaka wadde okumbuuza wavudde wasinavaako mbuzi ndi wano nkaaba bukaabi n'otandika onywa walajja ow'okumu emmindi ng'oginywa kumu. Emmindi? Mufuwa n'emmindi? Ennyabo abamu banywa n'enjaga nenze siginywa. Balya n'amayirungi olw'okubuza otulo nange ngalya. Olw'okubuza otulo osigale ku mulamwa. Era eyo gye twava ne tufuna omugagga n'atugamba atutwala Kenya. Kisumu. Tetwasiba nampaka direct. We twatuuka eyo ne batukwata ne batusiba. Bwe bamala otusiba yatuleetera makubo matuufu gye yatuteeka ne batusiba. Olw'okuba maama wange mukazi munaku namukubira essimu nemugamba maama bankutte ku bizinga by'e Kenya bansibye neesiina wadde 10. Maama mukazi watu yagenda ne yeewola ssente. Wamala okwewola ssente n'ansindikira ffenna yatugjayo lumu 5,000 ne batusumulula era ne batuta ne batuteekako ekibaluwa ekituzza e Uganda. Bwe twatuuka ku booda twakubira kulinga munaala ne tugamba kati omusambo gwa Kenya gutwaniriza kitegeeza tebakyazzeemu tusiba. Twaddeyo buzibu Kenya. Omusambo gwa Kenya guli ludda wa? Anti ngombo omuwala yalwala yagamba wano omusambo gutwaniriza olaba tusiba tuddeyo tebagenda tusiba gwakubiri. Era bwe kyali twabeerayo omwaka mulamba ne tuva ne tudde Busia. Era nga mwetundirayo Kenya mwatandikira wa? Mu Kenya twatandikira Kisumu. Olwo ng'eyabatutte yagamba ki? Yamala n'atwejjako nga bamaze otusiba kati ffe ne tumaliza ne tusala ne tugenda e Mombasa. Mombasa ne baga emisambo agiri eno mitirivu naye nze salabayo omusambo n'ogumu kubanga era bakasitoma bakonkonanga ne mbaggulira. Bakasitoma bakola ne tubaggulira. Nga bakasitoma bakonkona ku luggi? Bakonkona ekiro oba weebase. Nga bamanyi batya nti wano waliwo malaaya? Awantu awali loogi tewabula. Mwasulanga mu loogi? Tewabula era nga tuba tukonkona paka etwava ne tudde Busia ewa Naalongo bonna bamalaaya basinga bamanyiwo. Bwe tubeerawo e Busia nawo ne tukolerawo ngo bwe tuva e Busia ne tudde wa Budesta e Naluwerere. Mmotoka tulero ogoba tulero okuva kuno paka ngeri gye tulidde emmere. Abantu bawulidde tulidde n'emmere. Anti nsiimye. It is okay. Anti nsiimye munnange. Kati eyo ng'ogoberera musajja omu oluusi akkiriza oluusi agaanye. Awo twavawo ne tudda e Bugiri. Tukuba tawuni ku tawuni. Bwe tuva e Bugiri ne tutuuka mu Iganga. Iganga tewali atamanyi. Boda yeri eriko olwo oluguudo oluguudo luno lwolaba olugenda luno. Ne tudda e Iganga. Bwe twava e Iganga nenjija paka Musita bwe nayimirirawo nga tewali luumu ne bagamba tugende e Bugembe. Twatuuka e Bugembe nga ababbi bangi nga bamalaabawo tebakkiriza twala musajja mu Sooti baagala kubba bubbi. Mu Sooti kyeki? Kaaka amangu anti fasta. Mwasangawo bakagujje ku kkubo? Bakagujje ne batugirayo ebiso. Bano bapya bavudde wakati olw'okuba nange gwolaba sigenda ne mbagamba nange gwe mulaba nasomoka Ssezzibwa nensomoka nono wamwe Jinja nentuuka wano egyo gyonna emiga nagiyitamu ate sajjiramu helikopita najja ntambuza bigere nange ninobeerawo wano sisobola kuvaawo nga nammwe mwajja nga muli bapya naffe tuli bapya ne bagamba musasule ssente za City Council ne ngamba mwe muli ba council. Omugagga nanyini domenti yanagamba domenti ya chechi lodge nagamba mama mubeerewo kati naffe
bwe twamalawo ennaku 5 ne bankazaako erinnya ekyamu Sitaani. Bakuyitanga Sitaani. Era Sitaani ne bampita mu bwamalaya ne bw'otambula wonna kuba bamanyi nange sigendeka tondeetako mazalawo nange nentuula era ne bagamba yoyo Sitaani kati awo ne ntandika be nasanga nga bakibuli ne bagamba kati atono ye mukama waffe yaba atukulira ne mbagamba nze sitabyokya motoka njirinnyo etokota etta muntu nze njituulira ne bagamba kaakati ono ye mukama waffe yatukulira n'abantu b'e Bugembe mbatumiddeko nnyo kati ne tukola street yaffe mu kikuubo emisana tosala ng'oli mukazi toyitawo olagawa ate bakyala banne mulagawa olagawa genda onoonye naye gye weetegera bamalaya mu bikapu bangi b'omu kikapu abatali bafumba ate abatalina basajja ate nga tebalina mulimu gwe bakola bo bamalaya b'omu kikapu kyawo ne tutandika nga tukolerawo kati awo poliisi n'etandika otuyoola nga etuyoola ne tugenda enkya ne twesona ne tuvaayo ne tuwulira nga tubikooye ebyaki ebyo tusiba nga ate tebaagala byakwetunda ate nga bakulembeza ekigamba Sitaani nga bw'oli Sitaani lwana olutalo gye guli mu kkomera oluusi obusente bwo ne bugenda oyagala obalage nti oli wakabi oli olwanirira bano naye ng'ate gwe ofuna obuzibu tebakuyamba wentyo nenvaawo nenfuna mukwano gwange bamita Sala Black Malaya mubeera n'amannya Bulaaka simanyani anti kati nze Sitaani kati Sala Black nankubira nangamba kubirako musawo olaba oba waliyo olumu ekayunga musawo naye malaya nansi musawo gyali ne nansi gyali ne looya bonna bamalaya osobola musanga pita looya gyebaleko naye nga tomanyi nti looya waki looya w'abasajja omusawo nga bw'abasajja badde manyi nansono w'eddwaliro tonsesa nti Adija kati awo nentuuka ewa Naalongo ekayunga nembeera ekayunga naye naakamalawo emyaka 3 nefuna omwami noyagala ofumbirwe nafuna omwami bamita Ibale Semanda Muhammad wa Kayunga bamuzaala Kayunga akulidde Kayunga asomedde Kitende nefuna omwami mu budde obwo namuwagala nnyo ekisukiridde nga bw'omwogerako nkufuuya omusaayi wangi yankyayisa buli mukwano gwange yenna amwogerako ekyo kye bayita amaanyi gaala akasajja kayaaye kasajja kageto tekajja kusobola Naalongo n'atugoba ku loogi Muhammad wali asula naye ku loogi yennyabo nga tetulinawo tusula naye ng'ayomba nnyo ku loogi avuma nnyo abantu anti nga wandaba nga anyumya nabo nga bagamukomba 2 spice bakomba ki 2 spice muweweeta amanyi muve ku mukazi wange sagala muntu anyumya naye ate nanga naye sagala muntu anyumya na bba wange Naalongo n'agamba abantu temugenda sobolaganawo mufuna awalala we mulaga mugende yatugoba mu mbeera embi nga tulina 15,000 mu nnyumba olwo Muhammad yali ali naawe n'osalawo omulimu ogute Naalongo yambuuza ku loogi n'omusajja oyagala kinemugamba sula bulungi sijja kwagala mutabani wo ngenze n'omwami wange tusule ebweru olwo olunaku twasula mu kibanda kya firimu ng'abantu baweddemu ku makya wetukeera engoye nali nina wenziterese ka woteeri n'ennyambala ne tutuulaawo wabweru ettaano ezo ze twalyamu ne mugamba kati kangende mu kikuubo neetege nsobola ofunayo ku ssente oba kangende nfune eruumu kati waliwo omwami addiridde bamutta Muzeeyaalani abeekayunga bwenna bamumanyi nampa luumu nangamba tobonaabona luumu yino beeraawo nebbaawo naye saagaladdemu kuwemula saagaladdemu kuyombera wano sibyagala ne mugamba mukama wange neeyanziza nasooka kukola mukama yampolo nakola 10,000 wafuna omulimu
oba wasigalayo mu bw'amalaya mu bw'amalaya bwange kolo nafuna omusajja omu nasooka mpeerawo $5,000 n'antwala ku luna neetwala awo tunamala n'enkomawo era nennondererayo ku 5 nefuna $5,000 gye $10,000 naddukirawo mangu ku ssaawa 6 noonya omwami wange mu kibanda gye yeebase namusanga yeebase w'amafuta mukyala aliyo bamita mafuta abeera Kayunga ne bagamba ayibale mukazi wo Fayima akuyita situka ne mugamba mwami jangu tugende tufunyawo okusula nangamba Katonda nga wabuyinza maama ne mugamba jangu tugende twakirana ku nkoko ngaggawadde ne mugirayo ekifi ky'enkoko ne chips nange ne neegula ne tuddayo mu kayumba kaffe ke batuwadde ne twebaka ka mutwalo buli lunaku ne tubeerawo paka ekiseera ekyagenda kituuka emyaka gyekulunguludde ne mugamba kati ne tutandika ekibiina eky'2022 ne tusuubula amayirungi ne mugamba tandika okukola wali ku kibanda ewa Moze nga yatusuubuza amayirungi n'atandika okukola ng'asuula 2,000 nze nsuula 5 ne tufuna essente ne tusasula ennyumba kati nalina ebintu byange ekitanda mufaliso byenina nga nabitereka Buwenge ewaawo akakayaka nengenda ku kayaka nembinonayo nenfuna emmotoka nembireeta ne tubeera mu nnyumba yaffe nemugamba gobeera ngene ewaka nga ogenda wokola erinze wengenda we neetunda ojayitiranga wali we neetundira ono ne tuddeyo ewaka era omwami wange kye yakola ng'akukkiriza n'ogenda ne weetunda n'omala n'odda ye ng'atunda mayiro tujja ffenna nze nesigala ku loogi ye n'ayambuka n'atunda amayirungi paka kati era nazaala wange nansitwa nantwale wa nazaala wange ne sezaala wange ne balamu bange otambulako ebigere bitono tuuka we babeera era nga ku loogi buli kimu bakimanyi ye nazaala wange yanjagala nnyo ne sezaala ne mulamu wange Saala n'agamba owabanga Semanda oyo omukazi gwawuliriramu emirembe bamuleke naani ne mukazi we alijjawo abalala Semanda anywa nnyo omwenga talina wakusula anajjawo omuntu amukuuma era mulamu wange andabirira ne nazaala wange lwe babafunye ekkanto oba amatooka ago oba muceere bampa enaku enkulu nziriireeyo ye mwami wange asigala atunda mayirungi ekitegeeza obufumbo bwangu bwe buti osobola ofuna omuntu n'obeera n'omuntu kati nze saa zino omusajja newojja ng'oli mugagga sisobola kuva ku mwami wange tuvudde wala tusuze wabweru tusuze mu bibanda tusuze mu mpewo nkwata akabaga nengenda neneetunda n'atuula mu mpewo naninda paka ssaawa 10 ez'ekiro we mmaliriza nefuna n'omusajja ow'okusuza n'asigala ye wabweru ng'atudde yeggalidde mu ttooyi alinda n'atuwadde 5 agende ku 11 ate ayingire yeebake n'ava mu ttooyi n'ayingira sisobola va ku mwami wange ayibale sisobola kyawa ayibale obulamu bwange bwonna tuvudde wala anti oh my god kati kulwaki temufunayo omulimu omulala ayibale lumu tebali mukubira mu ttooyi teri asobola mukuba bamumanyi bonna abantu beekayunga teri asobola kera kumakya kuba ayibale teri akera kumakya asobola mwogerako era buli omwaga ayibale mukazi wa Fayima era bba wa Fayima buli omu boogera kino ne boogera kiri wakuba ye musajja mutono takula abanga mwana muto buli ayibale n'omwagalako kinyi ekyenjawulo ayibale newe tubana nusu 10 tusobola ogula chapati ya 5 n'amazzi ga 10 netunywa netwebaka n'agenda oba afunyeyo eyo oba waabwe ne bamuwayo oba muwogo mufumbe mmere enfumba agiyiwa mu kaveera n'agamba sisobola giriira eno nga sigenze kulya na mukazi wange kyokka nno Fahima ono gwe ntudde naye muwala muto naye bw'omulaba wano oyinza okulowooza oba ntudde n'ekkazi eryawa ogenda ne weetunda omusajja n'akulindira awo wabweru bw'waba waliwo katooyi ayingira mu ttooyi enkuba bwejja nga waliwo ekiyigo ayingira mu kiyigo abeekayunga bonna babimanyi wamuzeeyo alaani yeekweka waliwo akafumbiro k'omukyala bamuyita Fiina atunda wooteri wayingira ne yeekweka enkuba weekya ne mugamba n'angamba tugende ne tugenda eka nkuba obudde bwe bukute ne tusigala eno n'angamba kati bw'ovaayo eyo mu kisenge ne muddayo waka ne ayibale era nga mubiddamu cuncu nga mumuddamu tetusobola butamuddamu kuba oli mwami wange era ntuuka nakunaaba nakutandika mirimu gya mmaka
yawula chunchu n'omwambaza ne chunchu n'atali mwambazi. Kati ebyo gwo binamu experience. Experience zibimanyi. Abalungi abatulaba tuline Fahima olunaku olwaleero mwamulabe ku TikTok ng'akaaba amazigo omusajja yanazisiza omulambo anange omusajja alina empisa embi nze njagala nnyo okumanyira ddala ku mbozi y'omuntu from the start integeere nzije nga mpuliriza obulamu bwe paka kati waneeno watuuse. Omwami ng'omugulubya bw'otyo bw'ogenda eriwe weetunda womalawo oddayo ate naye womusaavinga naye mama oyina ekibuli. Era ndi wa kibuli kyova olaba bampita Sitaani. Kati olunaku lwakya lumu onzizeemu bannaye ekibuuzo. Kati olunaku lwakya lumu olunaku bwe lukya koolo omwami wange nanina omutwalo gwange mu nnyumba ne gubula. Ne mugamba muno mu nnyumba tusulamu ffekka nze naawe njagala omutwalo gwange. Kumbe ekifo kye nagutaddemu nga ntamidde si kyakijjukira. Twanoonya ennyumba yonna ssente ne zimbula. Kati ate ye amaze okugenda anyiize nange nnyiize nyambala engatto nga guli mu ngatto. Munoonya mugambe nga yanyiize dda. Ne ngamba kamwesonyiwe ngende nkole. Mba ndi awo wa muzeeyi Alani ku luumu. Olwo bammanja ssente ennaku 7 mitwalo 7 ssente zibuze ekayunga. Ne ngamba bannaye ngenda kukola ntya. Ne nkubira mukwano gwange. Ne mugamba oli luddawa. Nangamba essaawa zino ndikangulumira. Kitegeeza wali obisiza bbaawo ssente. Naye bambi namala nenziraba era nsonyiwa abalabye vidiyo ono. Namwetondera ku olwo naye n'alaga ekibuli nange ne nteekawo embeera. Ne mugamba nze nkulabirira nze nkugulira buli kimu nangamba nze sisuula ebbiribbiri zange 12 nange ntereka ne tugatta. Lwaki nze ongamba mbuno sinna kyengula waka. Kati awo nkubira mukwano gwange ne mubuuza olidda wanangamba ndikangulumira ewa Nabugerere. Ne mugamba mbadde njagala funa ku luumu. Nangamba tewali luumu naye jangu tusule eno ku makya tugende Mukono. Kati neninya nengende ekangulumira eyagenda olunaku olumu twasula ennaku 4 nga ssente tewali ne tufuna transport. Kati nga tulina atuyise Mukono bamita Siifa nga zitufunidde luumu 2 ne tutuukawo nga twagala tukolerewo tugende Seete wa Maike. Kati we tutuukawo e Mukono ne tukola. Olwo olunaku nkubira bba wange essimu ambuuza maama okomawo ddi omanyi yampita maama. Ne mugamba dadi wange ngenda kudda ku weekend naye nyiza okudda ku weekend essaawa 8:11 emmotoka esooka netuuka ku Mande ku makya. Nangamba kale nja kulinda naye ennyumba eri bulungi. Ne mugambe obutebe tebabubba twagala panga kabaala kaffe n'ebimeeza. Nagenda noonya ssente za firiji kyebeereremu na za Capital. Wagenda kwolwo tewamusiibula kuba mwali munyiize. Wagenda bugenzi. Ne mala ne mukubira ne mugamba ngenze kubanga yali amanyi buli kye tugula tulina twagulanga ebintu mu nyumba nga tutereka twagala kusonda kabaala tuteekewo baka kiyosiki ako nga tutundirawo ebyokunywa nga twokyezaawo n'obunyama. Kati ne mugamba ngenze noonya ssente za firiji na TV na Capital. Gwe suula 2 zinaapangisa akayumba we tunaakolera. Olwo wali ogenzeewa era ng'ogenda malayo bbanga ki? Olwo nali ngenze Mukono nga nkuba wiiki 2 n'enkomawo. Ng'ogenda e Mukono n'okola wiiki 2 n'omala n'odda. Ne mala n'enkomawo. Kati nembeerawo kati olwo olunaku nsanga ate oyo omusajja. Essaawa zaali 12 wali maaso we tukolera ewa King mwenna abasajja abaguzi b'obusolo mumanyiwo. Abasajja abatatudde mumanyiwo. Kati ewa King waliwo chips. Kati gwate ojja otya okudominatinga mu Mukono omwo? Anti ffe twava eno kangulumira ne mukwano gwange. Siifa ali Mukono yatufunira lumu e Mukono n'agamba mujje Mukono wakola. Ewa King yinge ewa Faaza wakola waliwo ssente ennaku zino abayise bangi.
ne tumugamba n'okola emitwalo 3-2 katujje ku kingi ne tutambula ne tugenda e Mukono wa Siifa. Siifa n'atufunira luumu bulungi n'amala tufunira luumu za mutwalo bupulaayi nno. Era abasajja abalina loogi bakola ssente bw'abeera ne luumu 8 bunaku akola emitwalo 8. Banage Mukono waliwo kati senga ogendako ekajjansi waliwo bamalaya abasoba mu 2. Bamala teri mulimu gukyasinzeemu bantu bangi nga bamalaya. Osobola n'owonoonya abatakisi tosobola tuuka ku bamalaya. Kyobola abasajja mubalwanira bwani. Abasajja be batunoonya nga bakyala baabwe babayisa bubi ewaka. Banatagambwako beesiba obupale bw'abaana ku mitwe obujjudde bbi najje ne waffe mu bayonjo. Omwana ono bannange. Kati munnange kati kwolwo mbuukinga akasingosingo ka 10 mugamba omukyala nja kulya kasingosingo nsibye walajja ndeega nanywedde walagi mungi ne mugamba bwe ndya mayirungi nnyo walagi muki mungi walagi nsuza ndeega kangende ndye kasingosingo bwe muno obugundi bw'enkoko omudooko enkoto kajjako hangover ati olya ku kisava kabako ekisavu kino ekiriba anti oba tolina ssente busobozi bugenda gula kiwawaatiro ate ejjukira akasente nali nkanyigiriza nga njagala tugule firiji. Kati munnange nga tukola ki nga tubeerawo ng'omukazi munnyonnyola ng'omukazi aŋŋamba ojja kudda ku ssaawa emu kati nsala busazi. Kati zaali ziri ssaawa emu tuyimirira ne mukwano gwange ali wano nze ndi wano emmotoka eri wali epaakize twanyumya ennaku yaffe yonna ne tugimalayo ko mukwano gwe n'aŋŋamba kaŋŋende nnyo ekkataaba. Kataba mukatwala ne ku mulimu. Anti bajjajja boyino onywa ne basagula. Naye kwolwo bansagulira baaba. Jajja bbamu kye yankola kwolwo. Kati munne kati ova otya okunywa kataba ate n'ogenda ewa kasitoma oba towunya kataba? Munnange eri abatawunya njayo mayi bwe bawunya mu mpale eyo. Olwo bo ababeera nandaweya ez'ebituli. N'alema okwegulira ndaweya najja n'akuwa emitwalo 3. Ebizibu bingi munnange mu mulimu ogwo bingi nnyo era nze njagala neetamwa dda naye kapito yakyambuze. Tulaba ebizibu bingi anti musajja asobola okujja andaweya ya bituli n'atuula ku buliri oba ajjeemu mpale n'alekako bbi tebaanaaba bubina. Bannange ebyo ebizibu byenjogera bingi mubimanyi abali eyo bammaada. Iye omulala n'akutuga kati ng'ono w'omulambo eyantuga Katonda bawenfaanana. Omulala n'akutuga n'akuwa ssente oba oluusi agaanye kumala n'akugwako n'akutuga Katonda bandowooza kye yankola okiraba nti Adija ng'agaanye omala n'agaana omumala n'omugamba nyongezaamu ssente n'agaana n'ayagala kutugeneza akuwadde azikugyeko batubba amasimu oli najjirira 2 nze kati waliwo ng'omu yabba amalusu g'empanda ag'emmindi yali amanyi atute ekikebe ky'ebizigo nange ekikebe nakironda mu kubo n'enkyoza yaswala wemindi muwanda amalusu nalonda ekikebe bino ebya pawupawu kati nga mwempanda kati yakitwalire no wansi mu busajja. Namulaba ng'akitwala n'eŋŋamba n'ensirika n'akigenda ng'atambula ati kati aba afuluma mu kasifa n'ampita n'aŋŋamba Stan ono ng'alifuluma n'ekintu n'emugamba amuleke yeetwalire olunnabe yakomeyo mu kubo n'akitukuba nekibwatukira we tutudde naye yali akibbye. Ekikabidi yandabizza ebintu abaana ab'obuwala mundabiza ebintu bannaye munnyumiriza emboozi bannaye. Oh my God. Babba n'empale nga bazitwala oli nabba empale ey'omunda ng'agitwalawo bannanga nti owakanira bwerere abakazi muli eyo mukimanyi bamalaaya batubba ebizigo batubba obugatto ku mulyango amasimu oli nabba obuleega kati waliwo omukwano gwange bamubba ekiteeteeyi gwayita oba omwezi mulamba
twasanga mukazi ekayunga emboze yabe ekayunga mugimanyi mupaka ngo mukazi akyambadde kiriyo kimu anti oli akitegeera ati ekiteete yali agenda okuziika kyayabikako wano n'akikubamu n'addira akatengi n'akikubawo akatengi ate ow'ekikyetabulwa era omukazi omukwata n'agamba nze Charles eyandeetera kino ekiteeteeyi yakimpa yayogera mbu Charles nga yebbaawe kati omusajja mmwe mwali mumumanyi nti yabagula n'erinnya nga yababulira tuufu nga tumumanyi nga oli kasitoma we ennyo nga yeyawakana nemugamba Charles alina ekintu kye yatwalira mu nkwawa ayinza okuba ye yatwala ekiteeteeyi ekyo ko ye tekisoboka bano balala era omukazi twamubambye ekiteeteeyi omukazi twakimulekera oli yamugamba kitwale Charles teyadda na bino bye yali yeeyisawo nga tugulira ffene teyadda yaswala okuswaluka okwasukka tatandika kugenda bukolooto wa muwanga gyagula olw'obubbi kyekambwe obadde okyanyumiza ebizibu kati munaye ebizibu nkunyonyerewe nasangira omusajja kati we twali tuyimiridde twanyumya ebizibu bingi n'oyo mukwano gwe kumbe omusajja ali wano mu motoka ffe motoka tetwagifaako kubanga si yaffe kati munkumaliriza wali omunyumiza ki mukwano gwe nali ndi mugamba nemugamba akisiifa mukama wanyamba eno tuwa gye ngenda okuba n'enkuba ogw'omukaga n'ogw'omusanvu nenfunayo ka firiji nenfunayo ne TV nenfunayo n'akasente kakusuubula obwenge njagala kuva mu bwamalaaya nambuuza lwaki nemugamba omwana wange akuze njagala obeera n'omwana ate ye wamuzaala ddi namuzaala wamuzaala mwoyo bbaawo wali olwedde omuyina emabega eno gye mwatigukira egundi eyiganga nagenda ku bizinga namuleka amezi 7 omulekera maama nange wali olina kawere nga weetijjuula otyo bantu bazaalira mu logi wiiki emu n'asimbulirawo ebyo byali byadda mukwano bamalayo ate balalamu oli n'avaamu olubuto ku makya ennaku 3 baayigwa wali azikuulamu eyo ekayunga mbu omusaya nabaana agijjayo n'akasayi n'akasenamu konna n'oddayo nga we wabadde n'agizaayo bakazi ne baddamu enkya ekiro ne bakunkumuka okufa obufi munnange okyabiraba kati munnange nemugamba senga njagala kubeerako n'omwana wange nga maama kuba omwana wange agenda tukagenda MP7 naye nange njagala ndabeko omwana wange ava eno ng'awummudde ng'addayo wajjajjaawe nakifuma nga naye nina kyemusibiriddeko nina kyemuwaddeko naye kinnuma ko sifa nang'atoka abafayima nemugamba kinnuma okubanga nga ndi maama naye nga sisobola beera na mwana wange wadde omukyaza w'embeera nswala sisobola muleeta ku kyalo kayunga kw'embeera ninamulabira wa maama kubanga eno oyinayo emize nemugamba saagala neŋŋamba nze saagala bagaye nti nayo noono omwana kubanga nze nange maama owange si ye yanyonoona mukwano gwange Yudaaya ye yanyonoona si maama si ye maama tanjigirizangako kunywa mmindi tanjigirizangako kunywa mwenge kubanga maama owange tabikozesa mukazi musiraamu ye Madiina kati gwofuuwa emmindi bikoosi era woba ng'ozadde omwana wo anti tomukirizanga nnyo bikoosi bitalina puroguramu nze maama yagezaako nnyo subira maama nawaana abanda be yagezaako nnyo okuŋŋaana Yudaaya oyo naŋŋamba fayima va ku Yudaaya naye nalema netandika obeeranga nenenga nyonoona bwonoonyi paka ku ssaawa eno wentuukidde okwebaka n'omusajja okwebalira n'abantu omuntu nankozesa nanaazisa omulambo ebyo byonna byava ku mukwano gwange nange butawuliriza neŋŋaana okusoma nga nkusoma 5 nakoma mu 5 kati nze ngenda kasingosingo nzirayo ogwokubiri wenzirayo ŋŋamba omukyala mpa akasingosingo waliwo abantu bangi waliwo abantu 4 omuntu owokutano nalinze kati mpulira omuntu ankoonako eno ku kabina akaggo nkyuka bwe nti ntunulayo wentunulayo omuzeeyi ng'ayimiridde wakutta omuggo guno ogw'emisambwa oba gwe bayita ogwalubowo oguliko omusota omuggo guli gwakula bwe guti naye gwezinga omutwe gwagwo guliko omusota kwe kusemberayo eri ebbali
ne mugamba nti akasingo anti waliwo space ntono kati ng'ayina kuko simanya ekyo saakitegera nakitegera kwe kubuuza anti akasingo kange kayidde koye okutwena twala akasingo kokka ne mugamba omumpi wakoma wakwata nangamba kati nalamula enkoko ekiwawaatiro yakiramula 10,7 nanamulira kino ekisambi 15,000 nanamula n'enkoko y'ebiri kitundu ennamba n'ey'esatu ne mugamba nze njagala kawawaatiro ka 10,000 omusajja ono omukadde n'agamba gwe omukazi omutanyirira bw'otyo yonna olina nnyaaki osobola okulya akasingosingo ak'olukumi ng'abasajja tuli muno mu mukono ne mugamba okomba tuspisi wali waŋŋaana omumpi wakoma wakwata n'agamba muwe enkoko ya 3,000 nalagirawo empisa jjukiro n'enfukamira abadde amuyombesa ne mugamba neyanziza nnyo muzeeyi n'aŋŋamba nze nkuzaala kyokka ng'alina envi n'aŋŋamba nze nkuzaala kati nze nangulira n'ekipusi za 15,000 yawaayo ka 5,000 wawaayo ak'emitwalo 5 baba bamudiza sigumu kitundu n'agamba omukazi aguwenze ne bapaakinga mu kaveera mba nsala ekuba omuzeeyi najja nga nzigirako n'empita siifa ne mugamba bukyanywa mmindi eno gye nywedde ewanudde maama ewanudde ebyokulya ne walona ne balansi koye katulabe n'atunulamu bw'ati ne mugamba lyako kanzire njogere n'omuzeeyi mba nkyatudde n'omuzeeyi siifa nampita fayima waliwo kasitoma we akola ki akwagala watuleera ava malabba ajja apaakinga awandeetedde engege ennene n'enkuta y'ettooke nsanyuka maliriza kasitoma omuzeeyi muga tekiikuyise bikozi tewali buzibu wonna woddira oba odda ku 10 oba odda ku 8 nja kukulinda ati ne tutuula ne muzeeyi ne tutandika onnyumyawo ku kkubo n'aŋŋamba njagala kusulako naawe olwaleero kati olw'okuba nali mulabe n'endowooza alina ssente namuga 10,000 n'aŋŋamba nga weesedde omutima ne gunkuba ne ŋŋamba ngudde ku mugagga nze njagala firiigi n'aŋŋamba nyumiza ebizibu byo kumbe yabiwulidde eri nga tubinyumya n'aŋŋamba nyumizaako ebizibu byo byonna by'ozza ofuna byoyagala ne mugamba njagala kapito njagala firiigi njagala mbeera obulungi nve mu guno omulimu n'aŋŋamba nziwe tunaakwatagana obulungi buli kyoyagala nja kikuwa n'aŋŋamba onakkiriza okunfumbirwa ne mugamba okufumbirwa si kikulu naye tugendako ne ku musaayi kubanga mwe mumanyi nti buli malaaya mulwadde waki wa siriimu kati omuzeeyi n'aŋŋamba nze kankuweeko deposit okulaga nti nno kyendiko nkyagala ziri ssaawa 2 n'akwata 20,000 nga by'etaano nasituka nenzirawo omuntu akolera 15,000 oli okuwa 2 agawamu omuzeeyi oli musajja muzibu kitegeeza buli gwawa ssente amukuba ekifaananyi iye yaŋŋambirawo nze saagala kudda kunoonya tereera nkuba ekifaananyi alina kano ka kamera akafulumizawo ekifaananyi n'obugundi buyitirivu buti mu mmotoka yankuba ekifaananyi era yakirina naye nze sirina kike wankuba ekifaananyi n'atambula n'agenda mukudda n'asaba ennamba yange ey'essimu n'egimusomera weyadda teyagikubako era ng'omuntu w'ebikolobera ate nga nze nali mu luumu nga nywa mmindi nga tuli awo n'amayulungi ne mukwano gwange oyo neŋŋamba siddamu kudda ku street njafuna ebizibu sidda ku street nfunye ssente ngaggawadde ng'essimu ngirinze buli ngitunuulidde wejjira wonna yajja buzinga mbuuzaako omuwala gwe bayita wano Fayima Dija nampita Kazolite nampita n'aŋŋamba Sitaani bakuyita ne mugamba Kazolite ani ampita Mulina amannya Sitaani Kazolite wow n'aŋŋamba bakuyita n'ensemberawo era bwe namulaba olw'okuba akasente kali sova sente ziri tusuula awazibu namuwa aga olwo ndaga baali tebamukwatako
ntaddewo embeera ninga nze afuuse mukazi we awo anti ffe kasita omusajja oba ofukiddewo mukazi we ssaawa eyo n'omuntu omulabako anyumya naye okaaba otabuka nendeeta akatebe nangamba nzi kantuule munda nambuuza mufunye ku kyokunywa nambuuza munywaki twalina oyo mukwano gwange Dija nangamba Dija nansuna bwati naga bia mukwano gwo ya Dija ya Dija nangamba ya Dija katwere era kyenkolayo naye kyakula nze kati sisobola beera buli mukwano gwange yenna gwosanga naye nga mukazi abamalaya kati nze Dija nze ali malaya mbeera ntya ne mukwano gwange nga mufumbo wataba mukwano gwange manya mulinako oluganda ate basista bange baba balamu bange ate ffe maama waffe yatuzaala abaana mukaaga omulenzi tulimu omu tannawasaako tannafunako mukazi mwanyinaze akyali muto kati kooli n'agamba tusabe bbiya ne mugamba era naye sobola saba walagi wadde sinjagala nnyo walagi sobola saba walagi n'agamba bbiya wa wali bamutunda 10,000 n'agamba babawe ecupa 10 ne tumugamba wa 5 olwo ne tunemanya ati olukumi olufika kuno ngenda ddulya era ne batuwa ecupa 10 ze ne bampa beero 5 looli ne bamuwa beero 5 onywa nnyo gwogucupa sigwe guno ogunene gulugogoma esango we nazimalaawo Chairman ga yagwako doyo byaliwo task omunene we nazimalaawo nambuuza baby bakwongere olwo omukono nsuula eri ne mugamba daddy yenkyayagala n'agamba genda bakwongereyo 5 nange bampe Guinness 5 kati mu ndala ze naleeteramu ennamwemu ng'agasigadde gonna mazzi toyagala kunywa anti tetusobola kunywa bbiya ffe mungi bwatyo tuba tulina okwebeereramu era oliwo era yagula ecupa ffe n'atugulira naye buli omu yali anyweddeko emwemwemu nga gali tunywa amazzi twagula ali amazzi ga 10 nga tuyiwa mbuyiri era nakusalanga busazi bwe nti kati omusajja oyo mukumaliriza sente azito nangamba amazzi tegakuzimbye olubuto kirabika abimanyi nnyo abiruddemu ne mugamba nze sinywa amazzi nywa bbiya kati nakola wati eyange naga ekituufu bbiya gali obwedda geesukundanga amazzi kuba esembyeyo gye nasembyeyo eya bbiya kasente nenkeza mu kaleega nangamba ndowooza kati yesaawa genda oyambale nangamba yesaawa yambala tugende nengenda nenyambala sikaati yange mukwano gwe nangamba yambala shaliya musajja omulala mukulu yambala shaliya obenga mukyale mu motoko ozimbagatane obenga sekoko nangamba ozimbagatane nga sekoko onyumire mu motoka nebona yambala obutuddutu bwange oba obusikaati togenda kunyuma yambala shalia kubanga ffe bamala atugula engoye ezebbeeyi ez'obuvunaanyizibwa omuntu lwayambala n'atambula n'otasobola mutegeera ate ffe tutakunama misana obeerawo neŋŋamba negijayo shalia yange ya bbulu ya green nenjambala nesaako n'akagundi nesaako n'akakaya ku mutwe negijayo n'akagato kange ka canvas ka ize nenkateekako nangamba kati awo n'oba mutambuddeko abakula bagamba aje atambuddeko ne mukazi we neŋŋamba era kituufu aje ne mukazi we nemukoye aje mujamba kubeyo ekifaananyi koye nze tebankuba biki bifaananyi taata wange lwe bamukuba ekifaananyi lwe yafa bwe yatugamba nga tugenda kati bwe tugenda ne tuweta ku kidda ekayunga bayitawo nasuuti twasangawo akabaala akaggule kirabika ye yali anzudde nti nze sinywedde mwenge twasangawo akabaala akaggule n'afuluma alina amacupa mayitivu n'agenda n'agugula yennyini beero 5 era n'azindetera ne tupaakinga ku kkubo erisalamu mu nasuuti erikkirira bwe riti ne tupaakinga awo ku kkubo bwe tupaakinga awo ku kkubo ne ntandika onywa omwenge
omusulo ne gunnuma musulo bwe gunnuma omwami oyo ne mugamba daddi olw'omuyita lya daddi lyokka lyerikola ekirevu kyeru kiringa kyajjajja yikyuli eno yafa bwera bwe yali afaanana n'okunyirira sikini naye n'enfuluma ofuka kirabika wano mu kufuluma okufuka mu kudda we yanteeramu kanyuukawulire kubanga nagenda okudda ng'aŋŋamba lwaki onywera ku cupa yiwa mu kigiraasi oba eddagala yaliteka mu kigiraasi saakola ki saategeera anteera omwenge mu kigiraasi wanteera omwenge mu kigiraasi kijjula nkikubako omumwa ekyovu kinkuba nkolola nanywa ekigiraasi kimu kituuka wakati netandika olaba obuntu nga bunsala mu maaso weebuti ne mugamba yi kyekinkubye naŋŋamba nti onyweredde ku kigiraasi kyange ntabuddemu Guinness ne mugamba Guinness nze sinywa Guinness akaawa nga taliimu yali annimba ne njijayo bwe nti ne mumulisaamu bwe nti kisimu ne mugamba Guinness ki akaawa ono si Guinness ono naye mpulira nga embeera zange zitandise okukola ki okyuka ne ntandika okwagala okusesema naŋŋamba weewunzikemu bw'oti gye neewunzikira gye nakoma otegeera saddamu tegeera ogenda okuddamu otegeera ng'olira okuddamu otegeera nga ali mu maka ge amaka gaali gafaanana kati saasooka galabirawo nagalaba maze naaza mulambo nga ntwalayo amata ge nali naazizza nali naakatuuka kubanga nadda engulu nga ndi mu nnyumba yakusitula kirabika yansitula kweno yonna biifu yali alinaakali namulaba nga maliriza bino ebyomulambo namulaba ng'amuyita kati nzira ntyo engulu mba neeba ndi mu ntebe muyanteeka bwe nti zino entebe empanvu eziringa omufaliso ziringa ekitanda bwe ziti baziyita batya n'atandika okumpisaako akagoye akeeru maaso bw'ati kati nalinga aloota n'engugumuka omulundi gumu wengugumuka naŋŋamba gwe ng'oluddewo okudda engulu ne mubuuza waakaleeta bameka nga tebadda ngulu nga n'amaaso tegasobola situka bulungi anti bannayenze kye nalaba olunaku olwo saagala malaaya mulala kimutuukeko kye nalaba olunaku olwo saagala malaaya mulala kimutuukeko oyamaliriza naŋŋamba mukazi yali ampaddeko $20 nga wenkugambye naŋŋamba njagala olabirire mukazi wange nze sigulaba malaaya nkufeze ne mugamba oba togulaba malaaya wandeetedde ki naŋŋamba sokasooka ogenda onaabe kati nze neŋŋenda nennaaba wenvayo nakomawo n'ebikola kondomu zange zaali mu kaleega nga manyi gwegundesi naŋŋamba laba ono basiketi nyamputa basiketi nokugambye sigulaba malaaya nemugamba kati oba togulaba malaaya ondeetedde ki naŋŋamba nkulese otereezeko mukazi wange teyeesobola nemugamba ye tewali buzibu nali manyi oba mukyala mukadde ngeri n'omwami ono gyali omukulu oba mukyala mulema oba teyeesobola n'abala $30 n'agamba naŋŋamba 2 gali n'3 gano awo nga yakampa ssente nagamba firiigi njagulayo akaana wadde kaataano akatono firiigi ngimaze nga gwe muli ekyakuleese bizinesi ekyandeese firiigi neŋŋamba firiigi ngimaze ngenda kuddayo naye ekayunga ngamba ayibale firiigi tugimaze mwami tukole omusajja n'asikayo ekigundi kiringa firiigi ne bateekako omulambo nga mu ggwanika ebyo ebiwanvu bwe biti naŋŋamba oyo gwe nkuleese onaaza nali ntudde mu ntebe n'ensituka emirundi ng'ena nga wenzirawo naŋŋamba oyo gwe nkuleese okunaaza nentulika nenkaaba neŋŋamba maama tamanyi gye ndi tere muntu yenna amanyi gye ndiraba wangenda ofiira eno neŋŋamba laba wengenda ofiira eno mwalimu
kafiriji akalala nga mulimu omwana omuwala yali myaka nga 3 oba 3 kitundu. Kati oyo omukazi nga feesi ye eringa Munyarwanda mu feesi wati n'ennyindo nga nsobola okuva nga yeegolodde wati yamwambaza engoye enjeru n'empale ne ku mutwe alinako akamuli ke yamuteekako wano weewati nga alina n'amata bino bipayinti ebya jjesa nga biweranga nga 2 ate nga waliwo ebisaleesale ebiri wali kitegeeza bye bakozesa. N'aleeta ebbaafu zino ennene n'aleeta ekifulasika bino bipako n'atandika ofumba nga agamata nga wagayiwa muli nga gwokya. N'aleeta waliwo eddagala lyali mu kasuwa n'ayiwamu mu kasuwa n'aŋŋamba kati tandika omulimu gwo gukuleese. Ne mugamba sisobola n'ajjayo kibooko. N'ajjayo kibooko n'atandika okunkuba. N'atandika okuntugumbula muno mwonna tolaba wano wonna feesi weefaanana n'atandika okunkuba nga muno empi n'ankuba muno ebikonde kati neŋŋamba okufaasa muno okuzaalibwa ku musi nawe ŋŋenda kuddukira eno simanyi yoyo kyekyandeese mindi ki gye nanywedde nendeetedde ebizibu mu mutima gwange nga nkaaba paka we naguma nenguma neŋŋamba ekijja kijja ekiba kibe. Musajja n'ajjayo omulambo I'm so sorry. Omusajja n'ajjayo omulambo n'aguteeka ku kimeeza ne gutulukuka amazzi. Omwana w'abana naye mwami gwe nakulaba oyagala nnyo tikitooko ne wooliba ondabye kyokola kikyamu genda mu ddwaliro bakukebera obwongo. Yalinga ku TikTok nga akebera ebiri ku TikTok. N'agenda n'ajjayo omulambo n'agwebasaawo. Omwana w'abana ku kimeeza bwe kiti. Waliwo ekimeeza. Omwana w'abana n'atandika okutulukuka amazzi. Ng'ona ajja enkoko mu firiji. N'atandika okutulukuka amazzi. N'aŋŋamba kati n'andeetera akagoye era akeeru. N'entandika naguma ne mwambula engoye. Nga tewali akwatirako. Tewali ng'ali wali atudde ate ng'abirikodinga. Kitegeeza yakurikoodi. Kitegeeza bangi mu nnyumba mwalimu ne kamera. N'amaliriza n'ennyambula omukazi engoye. N'aŋŋamba kati n'akwata amata ddagala eryali mu mata muli mu bbaafu n'amutonyeza mu nnyindo n'amutonyeza namuno mu matu ne mu kamwa n'amukiisinga n'amugamba mukyala nkomyewo. Mukyala nkomyewo ne mugamba seboona omukyala mufu. N'aŋŋamba namugana omuntu mufu nga mmanye era nange ngenda fuuka ono. Ne Katonda ono talyanguzi. N'aŋŋamba gondaga nti mufu. Tomanyi mulimu gwakuleese. Olowooza nze ngulaba malaaya mwe munnyogogeramu mpewo ne mutava ku kkubo. Kati nga munnyogogo singa oyo ali mu keesi. Ntandika omuwembejja maliriza emulimu gwange oguntutte n'aŋŋamba siimula kati ndaba ntya mu nnyumba yonna wajjudde pevers ye yamulisiza ne ndaba n'asikaali. Alina ekitooke kiri awo wabweru bakigira ne bakisemiitingirako we bati kiri mu semiiti eno ebbali we bati kiringa kimuli kyayiwako amazzi ganaazizaamu ge tunaazizaamu. Kati ono bebi ye wamunaaza tewamunaaza? Bebi namunaaza era naye kirabika mukazi we na mwana. Era nga mu nnyumba n'ebifaananyi nga mwebiri. Nenaaza ne bebi kati we maliriza n'aŋŋamba fumba amagi tulye. Nagaana n'ajjayo waya. Nze nina asituka n'akuma sitoovu ne tuteekako amagi n'andiisa amagi n'agamba wano tewali muntu afuluma nnyumba eno nga talidde.
ne mugamba saagala kulya nga mpulira neetamiddwa dda ne mugamba saagala yali stoovu yali gaasi yali stoovu zino stoovu ezedda ze bapika obupisi bwe bati jjajja waffe yagirina mu kyalo ezo stoovu zikyaliyo stoovu eyedda zino ze bapika oba abazeeyi muzima bazimanyi ezo ze bapika obupisi yagipika nga ndaba kubanga jjajja wange mu kyalo ekasa waagirina oyamaliriza n'amaliriza nga tumaze olya amagi n'aŋŋamba weddira ki ne mugamba neddirangeye n'aŋŋamba mpaayo amanya ge nge y'ataano nengamuwa n'aleeta akasuwa n'agamba bakama bange nsaba mu nsonyiwe nkozesezza maama wange emirimu nga simutegedde ne mubuuza maama we yeddirangeye n'aŋŋamba nti ye n'agamba olina katonda wo 100 ku 100 nze situgumbula mmange eri agenda ku kirabika yaŋŋamba nze situgumbula mmange oba kutamwatamwa wa amanya nga togamanyi kyali kijja kulaga nti toli wangeye si bwe kiri amangu ago n'aŋŋamba yambala ebyo byonna obikola oli bwereere wakunaza omulambo oli bwereere tobeera mu ngoye obeera bwereere era n'oggwambaza n'ogusiiga ebizigo n'okulabirira omwana n'okusiimuula eri nga womukunamira bw'agamba waawu nga wabala obeera bwereere oyo omusajja n'aŋŋamba sente ogirabye gyeva olabye sente gyeva olabye sente gyeva bino ebyamanya yabikubuza luvannyuma ng'omaze okwambala nga maze okwambala buli kimu okukola emirimu gyonna waddayo n'onaaba yampa eddagala wano teyampeerawo ddagala wambuuza amanya gange yambuuza weddira ki ne mugamba neddirange maama we yeddira ki ne mugamba wa mutima n'aŋŋamba naaziza maama wange omulambo mukamwana we omulabe we yakula ne mugamba mulabye nga bwakugamba ne mugamba mulabye ng'era nina okwogera ayinza okuddamu n'akuba nankuba nga ntidde bula nakati obulago bunuma era ndi mu ddwaliro nejjanjaba n'amaliriza n'aŋŋamba kati jangu olabe mukamwana we kye ŋŋenda omukola yeesitulira omukazi we tukodo teyamunsituza ne yeebaka ku mwana w'abendi oyo yafa nga ndayiranga ntya Katonda naye nga ko kayingirayo simanyi era mu kumaliriza nandetire alina obutambaala obweru buyitirivu n'aleetera akatambaala akeeru n'amuzza mu kifirigi n'aŋŋamba kati longoosa mukamwana we ne mulongoosa n'olususu lutandise ovaako eddiba kitegeeza omukazi oyo aludde omwo munda oba sajjanga balina omutima sente oba luminati yanoonya sente oba yanoonya biki bana esente simanyi kyetuusiza bagagga ku nsi eryo we yamaliriza ne tumuzzaamu n'amaliriza n'aŋŋamba kwata eddagala lino ogenda onaabeko situgumbula mmange n'alintabulira nga nina oddinaaba n'aŋŋamba alinaaba ate eddala olinyweko nenaaba nenywako n'aŋŋamba beera mirembe n'aŋŋamba olabanga omukazi oyo ng'akugira kusaza akabiriiti omwoke nemugamba nze namutta badde yafa lumbeerwe n'aŋŋamba mukazi wange si mufuta omwogerako mulamu ng'amuyita birungi wange mulamu kati mu mutima neŋŋamba oba omusajja yatabuka mutwe oba aliko kizibu oba alina ddogo oba yeeraguza biki n'amaliriza nanteeka akatamba nali nkaaba nampa akatambaala nenkolawo nti kati nakola ebintu nempulira nga binnyingira oba yali kalifomu oba kyali kiwe nakoma ate otegeera n'addamu okutegeera ng'emmotoka epaakinze ku street we yanjije emukono ewa King okulinaana church ng'emmotoka weepaakinze nga ntaddeko kano kafaani akatono kalabika kekanziza engulu era we nadda engulu n'aŋŋamba maama sente zo ziizino nga ziri mu kibaasa $3 ate waŋŋambe yazikuweera wali eri yasooka $20 eriyo yasooka kumpa yazimpa ddala okusooka diposi yampaako $20 2
mukudda asatu yagampeera nga ntuuse wali ne mugamba ngenda kukola mulimu ki wano munju yagakulaga bulazi naye teyagakuwa anti yagampa naye nze we yanziza nzirise n'atayagala ozeerabi era yazimpa essente ng'akuyita na maama n'apita na maama n'amaliriza ab'emukono baagamba abasajja ababooda abaaliwo mbwe emmotoka yalwawo ebbanga kubanga nze yantwala ssaawa 3 nenvaayo 4 5 6 7 emmotoka mbu yakomawo ssaawa 6 neebeerawo paka ku 8 nga babuuza oba ono kiki nga ninze nzuukuka era we namala ozuukuka naggulawo nampa sente zange ate yansindika busindisi nengwa wansi wengwa wansi emmotoka nesimula ngedda ku lw'embalala ng'efuumuuka bufuumuusi waliwo awo omuvuka bamuyita Devi nemugaa Devi omusajja mbadde nfudde nentandika okukankana nga soogera kati waliwo omukyala mukulu ali eyo mukono nampa obutiko n'agamba oba osanze museze oba osanze muzimu kyova olanze embeera n'obutiko bwange muno n'atandika n'okunsiiga ebyo ebidagala ebyo n'asiiga ebidagala omukyala mukulu myaka nga 6 yatukulira n'atandika okunsiiga ebidagala sima kiva mawanga amankulaata byonna wansiiga nenyingira mu nnyumba nensirika nempita mukwano gwange saamubuulirirawo nejijjayo essimu yange nenkubira sisita wange Faati nakawere yakazaala bamulongoosawo ku ddwaliro e Kayunga nemukubira nemubuulira naŋŋamba keera olinnyo ojja ewa maama nemugamba nedda nja kujja naye sisobola wendeeta ekizimu nekitta omwana wange kansigale eno mu batamanyi bwebwakya nensituka ekiro ekyo nengenda ku ssente ze nali mugjeeko buno bw'okugula bya nengenda nengulako Uganda walagi ya mitwalo 2 naginywa nengimalawo nga tenkwata gankankaba buli mukazi nambuza banne sitaani obadde kinensirikwa dijja naŋŋamba tobaako kyoyogera gambako mukazi yenna era webwakya ku makya kyamala ennaku zaali 3 nentandika olaba omukazi oyo nga buli we neebaka muloota ajja gye njaŋŋamba nnyambo njije mu buwambe omubiri gwange guwummule mirembe nensisimukanga paka dijja oyaŋŋamba ebintu ebyo biteeke ku mpewo weebuuze ku bantu bakuwe ku magezi okoze otya paka nakati omukazi akyajja paka nakati omukazi muloota era ebigambo byakubuulira nti oba banzaale eno talina kigambo kye yali aŋŋambe wabula muloota jangu oba nga nze nkulembedde nziruka nga naye anvaako mabega waŋŋamba atondeka tugende ffenna paka kati nze seeba kansula bweru abeekangulumira bakimanyi gye ndi essaawa zino nsula wa bweru buli omu ambuza lwaki teweeba kansula ntudde bwenti nti okwebaka weddiwe neewunzika bwenti omumulaba abasawo abaganda bankubira essimu bansaba ssente bandiddeko obusente obwo bwe nakolerera oli nagye nagenda n'agijjako ssente byagaana ne bantwalako eyebuwenge byagaana nabye buli kika kya ddagala ate nga abakazi bangi abavuddeyo nga bankubira nga bagamba mbu bangi bazza kikola ngo esseeta ekireka kuleerwe nebweyogerere nekinnawattaka kuliko bangi bankubidde buli omu naŋŋamba nyabo tulabe vidiyo zo naye waliwo n'ono omulala apama abakazi mu kamwa nembagamba muveeyo bannange ensi emanya abantu ng'abo omusajja oli mu ndabika myaka gye giringa gya muzeeyi Ssebatta musajja mukulu akwata omuggo avuga emmotoka yajjula kateni yonna ayambala bulungi ayogera mpola tapakuka na kigambo naye mwami mulabe atajja ku street obudde nga bukyali wooyaayaanira ofuna ssente ye gwakubira ssente tosobola kubanga weetunda 15,000 n'ofuna omuntu anti dijja akuwa emitwalo 5 kaasi n'ogagaana era ogenda bugenzi naye ng'ogenze mu kufa nagamba kangende none zino ssente ngulemu firiji kubanga nkooyo okwetunda nfuniddemu ebizibu bingi nebyesigambye bingi ate bangi baliyo babifuna bafuna ebizibu sajja namwabizaamu kondomu namutugaatuga bafuna embuto nga tebamanyi bannannyini baana
bakazi bangi balina abaana oli nabeera ku switi nga tavaako naye nga yafuna olubuto lwa kasitoma kondomu yayabika. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi tuli ne mwana muwala Fahima. Mu bizibu byonna byanyumiriza emboozi eno esembeddeyo ddala y'emboozi ebadde ddala enkulu eyamumpisiza okubeera nti yeebuuza ku bantu bamubuulira akoze atya. So okuva ku olwo paka kati ne ssente ze wakola tezirina kye zaakuyamba. Ssente zo yokka teziyinza kubanga ku makya we bukya nga ntandise ova omusaayi mu nnyindo engeri oba yantuga oba bwe yantuga muno ndowooza oba nafunako ekikyamu kati nga wenkutamawe nti musaayi guva mu nnyindo ne ngenda ku dispensary e Mukono nga saayambibwa saafuna ddagala nga layini nnene netoolako emitwalo 5 ne ngenda mu private ne bankuba empiso ne banjijanjaba nesigaza emitwalo 245. Jjukira ennaku ze namala nga sikola lumu ogisasula mutwalo buli lunaku. Ennaku z'oba omaze nga tokola olina okulya olina okunywa. Nina obuvunaanyizibwa nina osindikira bba wange ssente gwe naleka ewaka alina okulya. Ssente ne zigenda nga zikendeera nensasulako landlord yali amanja emitwalo myezi 3 mitwalo 15 ne muwaako emitwalo 10 n'asigala nga manja 5. Ssente zagenda zikendeera endala ne ngendako mu basawo ssente ne ziggwawo ze yampa kale zaafumuka bufuumuusi. Abalala ne baŋŋamba wandizitadde ku mobile money omulala naŋŋaa newe wandizitaddeko yamanyi kyazikolerako ku ngaba gyagabamu. Nkugambye kutuuka bwe wakomawo omusajja n'omunyumiza ebikutuuseeko yagamba ati bba wange namunyumiza ne mugamba bagambye mbu omuntu anaazizza omulambo we yeebaka ne bbaawe afa. N'agamba oba nfe sisobola kuva mu nnyumba wadde okudduka ninabeerawo mu bizibu byonna kubanga nange ombeereddewo tubeerewo naye kkiriza afe. Kati Cuncu namwamukola okuva ku olwo oba kati mutya? Cuncu tetumukolangako. Omusajja wali yagamba tujja banga ajjafuna obuzibu naye mu nnyumba tubeeramu era ndya tufumba emmere yaffe ne tulya. Kati emusobola nakwegatta bagamba mbu nno mala kwejjako ogwo muzimu abaatugamba naye nga waali simanyi nsaba waddayoko ne weetunda oba ku olwo lwe lwako? Naddayo ne neetunda. Era tegugendanga nze kirabika oli omusajja ye teyanteekako kintu nti nno oba oba kintu naye nze oba okutya kwendimu buli wembeera nenzimirira mulaba kubanga era naddeyo ne neetunda ekangulumira naye saafunako buzibu era sirabangako omusajja yali afudde mbu simanya biki naye obaki abasinga kati waliwo abangula ng'era anyumya nabo nga ndya nabo miramu ggeto mbeera nabo nga mbalaba era nenkya ne badda nga mbalaba naye okuva olwo siddangamu kwebaka na bba wange. Fahima olina emyaka emeka? Nina emyaka 28. Nkyali mwana muto era nina omwana omu. Bannange ebizibu nga tebiggwayo mu nsi. Bannaye Fahima tumuyambye tutya bakwano? Tumuyambye kitesooka nange ng'omuntu ndowooza nti alabika ali psychologically tortured, like really seriously. Weekanga? Neekanga mpulira ng'omuntu abankwatako bw'ati neekanga omulundi gumu bwe nti nempulira ng'omuntu ankwatako bw'ati ate nentunulayo nga simulaba. Mirembe kale gyanzigwako okutwaliza awamu n'ekisinga okunnuma mikwano gyange bonna bankyawa ne basisita bange bankyawa. Kintu ekyo kinnuma buli omu agamba tojja gye tuli ojja tuleetera omulambo. Tekisinga okunnuma naye bba wange bambi yetanvanga mukko yasigalawo ku lwange naye abantu bange bonna bankyawa buli omu agamba tojja totusemberera ojja tuleetera emirambo tukulaba ku TikTok. Kinnuma nnyo neŋŋamba nange nagenda mu bwamalaya nga sirina busobozi era senga nalina obusobozi
nandibadde sibugenda mwate saasoma nange nagenda noonya kapito. Kati ki Fahima ky'osobola okukola gwe ng'omukyala? Nze senga nfuna firiji nentunda amazzi soda. Firiji simanyi oba waliwo nalina muzaba Ina kubeera weti ene ya wansi ebikula weti sikyo bagitani deep freezer. Senga nfuna firiji nenfunayo ne kapito ebisigadde mba nsobola. Kapito simanyi newe tandika na kapito wa mitwalo 5 amala. Ngani asobola okuyamba ku mwana muwala ono? Naye byonna byongambye Fahima siwuliddeemu ko ng'ogenzeeko ku kyakyo oba muzikiti. Osoma ddiini ki? Ndi Musiraamu. Maze ebbanga. Bw'ovaayo weebazaako ku Mukama okusevinga obulamu bwo. Nafukamira ne neebaza nasooka kwebaliza ku kkubo kwennyini nga nakadde engulu ku street we yansuula ne ngamba bannaye bamala bannange Mukama munene ate gyali mponya okufa. Ne bangamba lwaki owonya okufa ne ngamba neebaza maama wange okubanga yanzaala nti ndi wange ye. Senga mbadde siri wange ye omusajja abadde kirabika ntugumbula naye agambye weddira ki ne mugana eddirange nangamba gw'oli maama. Era buli kimu ne ssente we yali azimpa yangamba maama beera bulungi nankanyuga ebweru. Ne ngamba Katonda nnyabale nnyo weebalire ddala era Mukama mwebaza. Ne bambi bamalaya mwenna abali eyo si kirungi genda na musajja gw'otamanyi. Bonna abasajja be mugenda nabo muba temubamanyi. Si kirungi genda naye wabweru waakiri aleke endagamuntu ku kawunta atalina ndagamuntu babireke. Senga oyo omusajja yali yaleka ebimwogerako twali tujja mutwalira poliisi oba omunoonya mu mateeka ne bamuzuula. N'okukuta n'abasajja maneja waffe atutwala nga tamanyi. Kyova olaba olwo olunaku lwe yajjawo ekyo ekintu yagamba buli muntu agenda ebweru ayagala wano ndagamu. Muyina ne maneja? Muyina ekibiina ky'abamalaya? Unesa. Yekiggwayo kiti ekyo? Kadi bagita Unesa olina ofuna kaadi kati baba bakusibye obanga bakukutte ne bakutwaleyo ku poliisi Unesa ejja n'ekujjayo. Unesa kiggwayo kitya? Ye Unesa. Nga bw'onoogamba nti Uganda National Board kati Unesa kiggwayo kitya? Nze manyi nti ye Unesa era wekikoma kaadi ne tisaati tuzirina era kuliko Unesa. Anti Unesa kirina bwe kiggwayo eno UNESA. Tukoma Unesa. Tukoma Unesa. Kaadi bazigaba era bamalaya bakimanyi. Kaadi ne bazigaba. Naye ng'obwamalaya ddala kituufu oyagala okubuvaamu? Njagala okubuvaamu nabukooyera ddala. Kukyantuuseeko kubanga kino Katonda yampadde kyakugezesa kitekesa wennemeramu bajja kuleeta mayiti. Kati otegedde nti Katonda gyali? Kitegeeza ati ndo tandika okumwesiga mu ddiini gy'osomeramu, tandika okusaba mu ddiini yo, osabe Mukama akuggulirewo emiryango, omunnyonnyola ebizibu byo, Katonda ajja byanukula kankubuulire. Amiina. Bannange, this is one of the like story esinze okunteeka ku bunkenke. Mukuzintadde ku bunkenke olwaleero. Obwedda nninze nga njagala kumanya kati wavaayo otya. Oh my God. Kati omwami ali mu mbeera ki essaawa eno? Gyali aliyo Kayunga atunda mayirungi ku kibanda we wa Faluuku. Ye tayagala kufuna mulimu mulala ave mu ggwanga. Ayagala naye tetulina kapito. Ye ayagala kukola ki? Yangamba bw'amakanika anything. Yangamba nawaaba asubudde engato n'azitambuza oba engoye asobola obbikola. Ziba ssente Emitwalo nga 3. Oh my God. Engato era afuna n'atambuza.
naye nga sente zo banazimuwa ddala jakkola engata azitambuza abantu banyiiga nnyo nga babawadde sente ne mutakola. Tujja kukola. Sabire abalungi abatulaba asobodde okuyambako ku Fahima wuno waali njamu kutusaako bulambalamba nkonaako nonyaako munoonyeeko ojja kubeera omufuna. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribe nga saagala kubanga nsukkawo okujjako bwe muba muyina kye mwagala okumanya kiwandiikeko mu comment section, nja kubeera nkomawo nkikime. Tuli Bukolooto, olunaku olwaleero gye tukoledde gye tumusinkanye kumpi n'ekayunga awo mu tawuni. Bannaffe aba Sozo Property be banteekamu omusayi okulaba nti tambulira ddala ne sheeno, era nga tukugamba nti emitwalo 15 gyokka gy'okozesa okuba ng'osiba ku poloti tugitereka yeffe ffekka abalina poloti ku kibanja mpola, era poloti yo bw'omala okugisasula ojja ogimalayo mpola mpola paka weefuukira ddala yo. Yeze HK Media, Hadija Kigozi, assalamu alaikum.